Leta nkuwaka namba kange bambi. In case you need me, just on Tera WhatsApp oba onkubira. I'm Joan Gwani. James. Oh, James bambi. Yaziza Joan, we bale Joan. Kale mkwano. Bonafuna ID ngofuna line. Yaziza Joan. Kale mkwano. Kama buyambo oberengo omulimu bambi. Syangu byo. Nayo jja kufuna. Kale mkwano. Tera ngo sindika CV buli lunaku topowa ulite. Kale mkwano. Bye. Bye. Kama katonda tunyira bija. Nakubu. Bagdad. Nianze tatizo. Unajua kutwa. Sio obutwa. Nechana nachonga tekituka. Omuwala. Oluwa. Olabeyo mbasejja. Waliwo parking gw'emparking. Enkulaba sala jangu. Atije. Omwana omuwala. Yegwe Hassan gwe yaŋŋambye. Yesebo. Otuuse. Okay, oli otya? Bitambula bitya? Birungi mpozi mwe. Kande mwendi. Kugamba ki? Kye kigenda mu maaso. Tewali. Mpozi mwe ngamba ki? Mpola nga bw'obimanyi eby'e Dubai. Beera muno ne tulya ssente ne tubanoonyeza emirimu. Bitambula bitya? Mpola. Wakava Uganda oluddemu. Wendi ndudemu bali walisa. Obadde wakolako mu kiyumba kyonna? Nakolako ebitagenda bulungi bivaayo. Buzibu ki yanje ensonga? Tewali Igweranga wange tebagambye. Lase omune tumanya binza okugwa binza okutagwa. Ngamba. Kati obuzibu buli nti sirina mulimu. Ndi mu bya Hassan yakiŋŋambyeko. Kati ekikulu kya byonna njagala mulimu. Yagala mulimu. Naye ndi kukali wali. Era gwe nnina gwa kiyumba. Agaba 2,500. Yesebo. Oleyina. Agaba ofu emu mu wiiki. Ogendeyo ne weeyagala agaba 2,500. Of course mani okukola kuba sina option yonna kati. Okay, oli agaba 2,500. Biri mmeka? 5. Biri mmeka? Akadata akasente kalungi. Sente nnungi. Ate nga kiyumba kya Mufuleyina. Bagenda kukolera visa oba? Engeri gy'oli kukali wali nja kwogera nabo. Mulimu gwa 2,500 naye njagala ka commission ka 3,000. Uri. Amin. Asiye. Joan, tunaonyaje? Ani, muntu. Oh, hayo. Ani, siye. Tunaonyaje? Ani, Joan. Ani. Tunaonyani, Joan. Salanga damu ne mulaba. Ani. Mwana gode kinyo laba. Ndadi na jane nyamba no kubuka bangu. Na mukubuka. Bale namuyamba nsanga omutima gumunumira. Nina empiringa ku mutima gwangu kuva ko olunaku paka kati. Munoonyesa nkomawo buli lunaku wano ku union nga munoonya naye simufuna. Mwana gw'olaba bambi namuyamba. Nina empiringa ku mutima gwange ey'enjawulo. Nyambye abantu bangi ku union wano. Naye kuona omuvubuka simanyi lwaki mpulira bwentyo kataata. Naye munoonyeza namwe namba yange y'essimu ne mugamba intaso neetaaze. Onkubirako naye munoonyeza buli wamu.
Jowani. Oba naddamu ne mufuna. Munoonyeza namulekere namba ng'esimu ankubireko naye tankubira naye mpulira omutima gunnuma bana. Jowani nnyabo. Mulimu mulungi. Kwegamba mu bufuuzi. Omukyala kuwa otuto omwezi mulamba ne extra bita. Mwezi gumu ne wiiki ng'emu nga kiwe. Okay, kale nzikuwadde. Tugeze omukazi tansiimye envuddeyo nkuwadde 3 Nja mukakasa. Mumutera okubeera abafere mmwe mwabakakasa. Nakuwa nusu lukundu. Gwagenda okuntwala ku mulimu koso ojja kuba omanyi bwenkolera. Sente zontono. Mwezi mulamba ne wiiki emu n'okolera emyaka 2 ng'ofuna miliyoni 2. Ate mwegana okolera emyaka 2. Aha. Naye nga tekikola mwannyina. Tekikola. Yinza n'omulimu ogukuwa jasite ne tulanga bwe tukikola. Bebanu ba Johnny type. Ne tugenda kewaka n'okuba wiiki. Nsonga eyo gyogera ku kikati. Eyaki nguwa olukumi lwo oba nkuwe 3 sente ntono nawo ndaba nga nkolera nusu lukumi. Sulukumi sente. Kale ya tukutule meka. Batenga. Sobola no. Jowani, bino byondeseemu. Wakatandika okukola ekintu kino, gwe gusoso okukola charity. Ondese tunoonye omuntu gwe wayamba olunaku lumu. Kino wakatandika okukikola, bulijjo okikola. Bulijjo nkikola mwana gwe naye kuono simanyi. Omuntu gwe walaba olunaku olumu, gwe tunoonya kati ondese mu musana guno gwonna. Ozondeebuuka nyamba olina gw'onoonya omuntu gwe wayamba bulijjo ekintu ky'okola. Toyinza kitegeera singa nawe badde omanyi engeri gy'oyinza okuwulira ku muntu ey'enjawulo wandibadde tonja mu musana guno toddangamu n'okulira mu bintu by'ekisiru. Obiyinza bya kisiru Jowani wakatandika okuyamba abantu bulijjo oyamba tuli mu musana ondese mbu tunoonya omuntu. Kale gwe tunoonya afaanana atya? Okyamujjukira olunaku olumu lwamulaba? Kale wuuyo. Si yoyo naawe baganje gwe nnoonya kitegeeza ne gw'onoonya tomumanyi. Yakugamba asula wano. Naye n'omuntu eyansindise. Yangambe tweddira kintu. Nangamba ogenda kunnyanguyiza. Naye sikutegeera. Edda mukwano kino kanti kugambye bwe tuba wano ku ddungu kuki ddamu otukuddungu ebyokweddira tubireka Ntebe ku kisaawe Ntebe International Airport tubireka oba weddira Nkebuka esigala oba weddira Ngabi esigalawo neddira Mamba nesigalawo neddira Ngege nesigalawo neddira Mbwa nesigalawo bana abaana simanyi kambeeko ne kyenkugamba olina kyongamba neno olabayo National Park enda mukulu tonnyambye ate era bakuŋŋamba kantu si bwe kiva mukwano kugamba mazima onannyamba tonnyambye ab'ente mbalya ab'embwa nembalya abaki nembalya nonno muwoli baby girl wandize ne tukkaanya n'enkuwa omulimu no muwoli tavaawo Jowani toddangamu kuleta mbina ebintu eby'ekisiru naawe bwoti mu musana guno waliwo n'oli muddugavu muyoyo gwe tunoonya omumanyi bulungi Jowani kati noonya omuntu okuba gwamweta toddamu kuleta mu bintu eby'ekisiru toddangamu okundeta mu bintu eby'ekisiru toddamu n'okukuba ku ssimu yange era wabula leero ndekaamu mwana gondeseewo onvuddemu mwana gwe ogaanye okumbeererawo kale nja mwenoonyeza bireke olowooza sisobola mwenoonyeza nja munoonya nja mu
Jebale. Wale mnyaba nawe jeba. Lova waffe era nkulaba. Oli mupya? Nakajja. Akatoba akukola baako kakweke wala. Nze kye bayita kaliwali. Sirina katabero bakuba mwana wa buwala. Mbadde nze ako nkatwala. Kaba kankolera bulungi nnyo. Lino ddungu kakweke wala. Okay. Byonna bye waŋŋamba wabiŋŋamba ku simu nabiwulira naye munange waliwo ekintu ky'otunuulira n'obulwa n'enjajinga gy'okijajinga leke n'obulwa ensala gy'oyinza okugusalamu. Tunuulira omwana, tunuulira muganda we nyambala gy'ayambadde bw'agira nti baba amusumbuwa mu kiyumba naye teebereza azze mu ofa ayambadde bw'ati. Ati ye baba ddala oba omusubira. Nange namugambako ku akedde ku makya mama taliiwo yagenze kola asigaddewo ne baba b'omusubira kola kiddala. Maama tubuulire gwaggwa tegwaggwa. Tegwaggwa. Alimba. Tegusobola butaggwa. Ng'okedde n'omwambalira bw'otyo. Obiranga ayambalidde ye wamba tolaba. Nze olumu binsobera n'embulwa n'ekyokukyogerako. Olaba ayambala bw'otyo ng'ojja mu ofu. Ewakola bigosiiba bukunya. Twale munnange gwaggwa. Bwegutyo. Kubanga teguggwanga. Tetulimba tuli bantu bakulidde. Wakajja oli mupya? Kakweke. Bane bakagwako bwe bati. Kalimu ssente ezo z'otamanyi. Yanzizza nnyo. Nze Irene, ngwanisemu. Nze James. James. Sanyisa okulaba. Kale mukwano nawe. Kale kye mbadde nsobola okukugamba kuba ndabye okajaajamya nnyo ng'okalaga buli omu. Kakweke. Ale, kubuuzizaako. Era bulungi. Kale mukwano nawe genda bulungi. Mr. Lawrence. Yes, manager. You arrange everything, huh? Thank you, manager. Good. Keep up the good work, okay? Thank you, manager. Thank you very much. Manager, did you see the series that I keep on your drawer? Yeah, I saw, but I'm sorry, but that guy is not qualified. And this also, we cannot work with him with this company. But manager, you see now, too much work. Now we need more staff in shop. We need more staff. We will take this guy, but he is not qualified in our team, especially in this job. What can we do? Wabula abantu bewaka bantamye. Sente buli kimu sente ne bakusaba sente. Kantu katono ke basobola okwemalira buli kimu nze. Buli akubira simu buli akuweereza message buli omu sente. Bo bali waka banyumirwa obulamu. Nze ndiye nombona. N'omulimu gwenyina tegunnankolera visa. Naye bo tebasobola bitegeera buli kimu sente twagala sente. Ngenda ba blockinga omu ku omu. Bannange. Singa bamanya embeera gye mpitamu n'okulya kunnema. Nensulira amazzi oluusi n'omugaati. Bo tebabimanyi sente buli kimu sente. Bannange yenga netto okujja ku ddungu. Wabula ngenda kukwata amasimu gaabwe nga kwate nga ajje mu simu yange oba mbasuke ma blockingemu paka wenditereera. Bannange. Tulabye. Kino kyo kisusse. Okay, what about Jacob? Jacob no more coming again to work. Yeah, I saw his CV in the fold drawer, but I'm sorry, bro. This one is not also qualified. I work extra hours because
It is not good. So we need more staff in shop. So when are you going to bring new staff? So I will talk to the owner and then let's see what happens next. Okay, manager. Okay, manager. I'll be waiting for the new staff because this work is too much. I will talk to the owner and then I will inform you about this. Thank you, manager. Okay. Thank you, manager. Okay, keep up the good work. Thank you. Thank you, manager. If this one not qualified, you don't have anyone. Allow me to bring my own people. Yeah, you can work this work because I work everything to me. I feel bad. I go home, I cannot sleep. My body too much pain because I work alone. This manager need to understand. If there's no one, let him tell me. I look for people I bring. Hello, baby. Hi, darling. How are you? I'm fine. How are you? I'm good. Munange nga gyendi nga ndabika lwa mirimu gitubuuba. Yes, darling. How are you? How has been your day? I'm fine. Ebiriwo biri awo ebityo ng'era bw'obimanyi. Olaba naawe kennyini nkukubidde nno nga nkukubidde lwa nsonga. Ng'era bw'okimanyi enviiri naawe oziraba. Zikaddiye. Ate nina n'ebirala bye neetaaga bingingi. Era naawe nga w'obitegeera. Ate njagala nakugulako ku ngoye, ku ngatto. Byebyo bye njagala. Sente. Teri simu eva waka kubuuza bw'oli. Wabula bo sente. Balinga bagamba nti di ATM machine yaabwe. Kino kisusse. Naffe tubeera nga tuli bubi. Obabuti basobola kitegeera. Balooza tunyenya bwe tuti. Sente ne ziyiika. Omu ku omu ngenda babulookinga olwaleero bonna. Bali eri banyumirwa, balya bulungi, bebaka bulungi, obulamu, naye ffe tuli eno obonaabona, tulina oluusi n'osuulira n'omugaati. Bo baagala kimu sente. Omu ku omu ngenda babulookinga leero tewali asula. Kino kiyitiridde bannange. Bannange, oba omuntu agenda kukola atya? Mukwano emitwalo 5. Yes, sir. Neeyaziza nnyo mukwano, neeyazeeke. I love you too. Mukama kuumi. Bye. Kale baby, kale mukwano, beera bulungi. Nkwagala nnyo munnange. Weebalire ddala byonna, beera bulungi. Genda waayi. Genda. Ebintu byammwe ebyo si byangu, bakama bammwe abo. Kale beera bulungi, kwagala nnyo. Kale bye. Kale beera bulungi. Genda munnaye, tebakusanga ebyaluli. Genda okole. Kale bannaye naye baaba bakadaamu baba baki akaaba talina ssente, abakadde balwadde, ennyumba tennaggwa, kyokka ne zaalina azisindikira nze. Pozi alina yayongerwako. Oli kadaama mu kiyumba Saudi, tolina ssente, n'obutono bw'ofuna oddamu kubwonoona. Kati bano be beetaaga okumalamu obwo obusiru n'obujega. Olaba nga nkyazirya nnyo. Era bw'anaazisindika nja zirya. Abannaye bakadaama nedda. Naye bano be beetaaga okuggyamu obujega bano.